0759 1700 kyenda munya ojja kubufuna nalongo mugoba nsonga kati okudde eri mwana mulenzi Sendusu abaali wana essimu evuga ayina gyagitereka mwana mula yagezaako bagezaako nga bazibuzibu n'amanya ono w'entangawuzi yasinga omwagala. Hello. Hi babe. Hi baby. How are you baby? Ayogera na luzungu ono wa mukyalo eri wansali mantangawuzi bw'omutandisa obwo obugambo bu hi baby abuulira ku TV nga tamanyi na kye butegeeza abuuzabuuze n'alyoka abumanya kati bw'abuwulira ateeka okuwa essente. Bane baby I miss you. Omanyi luli muneti twamaliriza ate n'oŋŋamba okyagala otwala entangawuzi ze ekibuye naye kati simanyi oba atwala entangawuzi kuba mbadde nina ekizibu. Kati kyembadde nkugamba mukwano mune anti wange mune anti yalwadde obadde waze kibwatukira wuliriza tunulira abaana ab'obuwala abitegeera nga ye yayingiddewo dda seba abanja rent ate ne landiroodi mbwamubanja omuwala gw'otakwatangako n'obeerako naye nga tolabangako nawaakojo ye watuukira okusasuza lenti asitagafulula nze ensanga nga biisi omuyaye engeri gye yali yakatunda entangawuzi yazireeta ano kibuye n'azitwala newali egindi yamugese ne ngenda kubeera ndeetabeera mukaka mukwano bebi kansubire okitegedde kyali mu nnimiro eno ekasenge naye ngenda vaayo nzije kati nkusubire ddi kusubire leero oba nkusubire enkya ye ategenyeebwa buli wamu simanyi njagala ogire kwegayeza anti ono yalwadde then mpozi nenziri ezaale nti onoba ozifunye zonna oleete mwanage bannange sente nga butono kati nga bwomanyi munaye abalimi ebiseera ebisinga abalimi b'entangawuuzi tebawukana nnyo nabamairungi bano abalima enkwacyo naye era bwomanyi munaye sente ezo ozirina naye oliranga zikusiiwa mulimu abasajja abamu ng'omugamba esente n'aziyira naye nga yali agadde zikuwa kali ono omwami alimu oluziyiro n'agambye ekasire John Boss kageeka tumulaba enfirimu nyingi nnyo nnyini ddala eno yekyali ya mulembe okuva mu Yorick Productions Silver tatandikono nga nze nkwereza nga tuwamu ne Joro Quality Properties abasangibwa ekyunga kukidda ku Vision for Africa ekirika bulukirika shopping center dukanda masanvu mukaaga nagamba kubyetaka bineka kasantekawo omukono n'ogutemako bane ekyamujje tugenda kati basande tugenda mu Joro okwefunira politika kadi kamu na kitundu so nga n'emitwalo 10 osasula kompaka n'ojjangu omalayo bakkiriza ekibanja mpola jangu onennaku y'obupangisa kubanga opangisa lumberwa kirago kibi kigwana wala enkya tugenda natambula naffe kuba ku simu yambazire eri 0705 68297 osobola okubeera nguwuno ennaku y'obupangisa enkyofuuka Land Road buli wasande katugenda tupakinze wandege yakatale enkya ku makya nekireka kushera entambula zaabwe eriri mujje mu bungi mwefunire poloti kali na mutaka yaddamu ntangawuzi ninye nate mwana muwala tayina musajja omu nagambye abasajja abagatika nga agatika mangada ne kamulali era mwana mulenzi Senduulu abeera eno nga yeyagala Senduulu aline mwana muwala obufaananyi buluma bwakwata buli wayagala mulimu omuwala gw'osobola okwagala nga mugenda ne autu noweweetako n'okwatako n'onywegerako naye nga muganda wange okulaba waako gyeyo ekizibu kati gyenkula ya mwana muwala ono ne Senduulu yasala wakigumire Senduulu kino yasala wakigumire naye mulimu abasajja boosanga nga tamala gagumira kintu modulo nze sisobola kuddamu enguma kiki ekyo kyenguma nga niguddira mu kudda buzanyi awo kuzanya buzanyi gasiya buloolo bali mu kuzanya buzanyi bwamunyumiza obuwoozi bwakwatako bukwasi jasiti okukwatako obukwasi bintu modulo ng'eyo sanga nga biisi Simula akabiiki nga tuli yaffe kanezija amaala n'amannyo n'enkuluma bulumi ekenda mu maaso firimu nagamba za abaana baffe bawano nga tuba ne Buloba Technical Business and Vocational Institute bakabaka benekakasa mu kusomesa emirimu gy'omutene gy'emikono ne bakubangula bali kilometers 13 okuva ku Mitena Road basomesa okubajja okuzimba okuvuga emotoka okutunga ekyalaani kola ku TV ku radio bingi nga bali ku 07524289 07524289 bafune
Ndi fine. Bw'atyo mwana muwala bw'akwasaganya ensonga. Gundi gwosobola okubeera omukazi nga si mulungi nnyo ali awo. Naye nga nammwe mwennyini mwebuuza lwaki mumufiirako. Kati mwana muwala omukisa ogwo agulina. Alina akazigo kano kabayita ak'emitunsi. Kabaamu 2 in 1, alina akazigo ka 2 in 1. Naye bamufiirako olufiira, alina obuzigo bubiri. Mayina katutama n'ebibowa byako. Kaakati ate eno abasajja abapima amanya ono mulimi wa mayirungi, ono wa ntangawuzi, ono mukwasi wa muzindaalo, ono yeetikka bitereke. Ovanga ku mukazi atasosola, alina abavuga emmotoka, alina abali mu paliyamenti, alina abeetikka ebitereke, alina abalima entangawuzi. Nga naye talina n'omu gwasosola buli kasente akakuŋŋaanya. Oyo aba afuuse ensomba byuma. Nze ngenda kubaawo nga mbalinze nno. Kati ye mwana muwala akubya n'emikwano gye n'akudaala. Era abalagani mugagga bagenda ne bakwata auto agamba agenda kubeera nga abalinzi alinako gy'alaga. Yagukuŋŋaanyiza omusimbi era ali wano ku kasimu. Nga bw'omanyi abasajja ebiseera ebisinga tetumanya ni oba munanga omuntu tomuliiko wekka. Era oba ojja gy'abeera gy'ozimba tuba tuli awo nga kyajamya ayingidde. Bane ekyaja ng'olabiseeko anyiza obutalayika akusookeza muhaaga zonna n'oziyingira ng'olowooza n'ebirala ogenda kufunda kumbe wa. Bwana mwana olw'ekirala ky'alina abasajja bano abasosola alina ebiti byakkiriza okubeera nga bikola kibiyingira omutima gwe n'ebiti ebirala byasula emabbali g'omutima. Kati amubuuza mu kyalo bavuddeyo kweni sinabagenda sente badde wakaziteekako. Kiringa bw'onooyogera ne mwana mwana agamba yafiiriddwa oba yalwaza agenda mu kyalo n'omugwako ng'ali waka n'agamba adde nteekateeka kugenda sente badde wakaziteekako. Kumbe ono yasembyeyo kwaba abakateekako. Neŋŋamba wayi tobanga wanimbye kanzigye checking enda oba wagenze mu kyalo ate nsobola okulimba mukwano. Badde era nteekateeka genda mu kyalo kulaba maama bonna yabalimba. Kirungi omuntu n'obeera ng'okolagana naye n'omutegenyebwa naye n'agwa mu masuzo. Naye bw'ova eri n'ekyalo ky'olwokuba olima entangawuzi sente zajja omanya owedde. Ate ne kati omanyi teeka sente woolaba. Kali amugamba banneekata obusente bwe bukulese ng'ozungu otokoye mune abagagga bagateeka sente woolaba nange sente nziteeka wennengera. Teeka sente woolengera naye oteeka sente wootalengera osobola okufunamu. Jawaawo. Badde mayinti ate awo ogenda nga maze okuwominga nedda naawe leka ate kubeera kati ojja otya nga tonkubidde essimu bannaaye nojjawo okukuba kunninyirira mazima ddala nga tongaye nti ngenda kujja n'omala gajja nze bimalako emirembe. Maama ali eyo kyogamba onyiize kati maama ali osindamula kyokka naawe ojja wandibadde osigalayo engeri gy'ompeereza sente nensuka ngenda mu kyalo emitiyana gye nagambye. Wankubidde na simu kuŋŋambye ogenda kujja nkutegekere. Kyogamba nze okujja okulaba omuntu gwe njagala nsooka mukubira simu. Bakoleka afazaali wandigee nezijanze nenkusanga weyagala nkusanga osinga gwe okujja nga toŋŋambye. Omwana ow'obuwala nga jjumba gwagisasula gwamulabirira naye okujja ne lufuuka olutalo baneemuyige newakubadde okwagala kubeerawo. Z'abaana abafa abaawano era kyajame yasalawo yeesiibule sijja kusobola kangende simanyi kyakola. Kaakati yamugaba talina zonyongerawo genda bugenzi adde amanyi ayagala mujjemu n'endala z'abadde asigazza. Kati ogenze bwolo togenda kunyongera mu yadde. Bannange abasajja baaluno yakateekako sente. Kyokka yakateekako sente naye yenna ajja misinde alinga alina kyazzo kimawa. Kati oba alowooza zirazeewo oyo omusiru. Agatha waayo bannaaye ye Michero Agatha. Tukyagenda maaso ponapola. Nagamba gweyagala okuyiga okweditinga firimu zino okuzizanya kuba ku 0700 975 0700955 oyagala okuyiga okweditinga firimu nozizanya 0700 tukyagenda masiriva atatandikono nga bujo nga nze nkuweereza kayina tuddako eno ew'omukyalo omu Maama Lukabwe. Kati Maama Lukabwe ali eno mukazi wattu. Maama Lukabwe yakaddiwalo wa mwami. Omwami gwe twalengera muzeeyi gwe bayita Sendusu ye mwami w'omukyalo ono. Omukazi watukukaddirira ng'omwami olaga nti okyayina embavu kitegeeza embeera tebeera nnungi. Aba ali wano mukazi wattu ng'omwana akomyeyo okuva ku ssomero.
ye bannange nze ne mama bagaye sente z'omwaka ogwedde nez'ettamu eno bazaaga banne omuntu ng'anaalaba mawano naawe wali olaba awo munnange ojjukira kitaawe entangawuuzi yagamba azitunze e Kampala tebannamusasula wali olaba kati sente tugenda kuzijjawa mama kweno sizoni yona nakyoga taata gyalime tagenze maaso nafuna sente zasobola kumpeerayo ku ssomero kumbe taata luli yaweereranga abaana taata okuva le yagenda maaso n'ogendako ku kibuga abaana ab'obuwala n'alaba ku baana ab'obuwala jjajjawe be yamugamba nti abalina ebitumbu ebiyimiridde be bazzamu omusaayi yakyuka takyagala nakuweerera baana sente azimalira mu musege gwe yalaba e Kampala simanyi mwana wange kyetugenda katugenda kola tya maama agaatamanyi kyakukola buli omuntu watandika obwenzi embeera zikyuka ewaka esente ezaali zitonyanga emooli zitandika okubula nez'ebibira kulwokuba zirina ewalala gye zigenda so mune tukoma eri mwana mulenzi Senduulu avimba Senduulu yafuna ekintu avimba amanyi akiriko yekka kye nabagamba ebyabakazi bizibu ovimba ng'omanyi gwamuliko wekka kumbe gw'oli namba ya 8 oli namba ya 8 ate nga gwasembayo ku lukoloboze yajja akokonda mwana mulenzi Senduulu efirimu egenda maaso z'abaana baffe bawano by Uganda Beauty Uganda Bubu Kuntiko Silvers Production Moon TV nate era nga wooli wetuli agamba ti Alvin Music enansana kabulaza nagaatera amusinga kanika simu oyo watabu azikandikawe nansana ku Yesu amala aliko pide jjajja Sinasimba tumiddeko nnyo ne jjajja Sinasaawo Washing Bay ne memory card abaana bo buli original ne flash kati agenda omukubira amugamba ali ku Washing Bay ensoko liko ate nawe tontambula leka Washing Bay gwe atalina moroko yagalayo kiwagenze kwoza oli mmotoka ku nyumba ndabako kufulu yajja n'atamusangawo nagambe kutusiddwako Kiko Muchuzi Mix gwe wenna alaja na msime tofuna Kiko Muchuzi Mix ate msimanyo saa buweddewo tukube tukwe Kiko Muchuzi Mix mu bungi oli wakamukamu oli wadde ukadde ne tono tujjamu kutuusaako tukubire ku 0703 009810 0703 009810 ofune Kiko Muchuzi Mix mbungi